full figure ki kubanga nze nina ba full figure basatu bemanyi. Nina Owerungujja, nina owewaffe Kasanda, nina n'owamwe gwe mmanyi presidential advisor. Kati ani oyo simuyinaako buzibu, talina gwajja kusiba. Simuyinaako buzibu, simwogeranga nako. Nina obuzibu ne full figure Owerungujja, omukazi oyo nina embiranye naye wampisa mbi, muwe muzi, nkyamukuba mpaka kuwulira bubi. Owerungujja kati oyo gwogamba simumanyi, bw'aba alina endagamuntu nga kuliko full figure. Erungujja wali mu kitunzi. Mutunzi wa mmere omusiru oyo. Naye ono wammwe simumanyi bannange era teyepanka. Simuyinaako buzibu. Ow'Ekasanda ali eyo naye simuyinaako nnyo buzibu. Obuzibu bwono Owerungujja. Ayasama nnyo. Owerungujja bw'anaakusiba. Owerungujja bw'anansiba sirina buzibu. Kuba tulina embiranye yaffe naye ono gw'oŋŋambako simumanyi era simuyinaako ttala. Essewo. Kyamimanyi. Zubeda Owerungujja bangi omanyi kati Uganda tulina obuzibu. Shamimayanja Zubeda Samimu simuyinaako buzibu era njagala okyogerera wano ye mukwano gwange omukyala asinga e Uganda. Simuyinaako buzibu. Tuvudde wala naye yaneetegako nesimutegula netufuuka bamukwano so mutumiddeko Shamimu. Ani agambye ali Kristo tali era nkuba amawulire tugenda kubeera naye ku soyisoyi y'omu ku ba-artist abajja tuwerekerako Kimisaha. Banaye kino kwogera kyowulira nekyolaba kati gwe tokimanyi nti buli kimu kyalimu. Sukaali wa mmeka kilo yate wanywa akalodde onaamanya kilo ya sukaali. Kimisaha ani amugambira ku stage? Ate tuyigamu kifeba Kimisaha. Waliwo kakiripa akamu akalabikinairako kiragashumba kimanyikiddwa nti kitawulika. Naye anzira ekibuuzo ekyo bukugu ki bwe nakozesa okuwona Shiragashumba? Omanyi Shira oyo tumumanyi atukozesa n'atusuulawo. So bwe yajja gyendi neefuula atalaba. Okitegeera? Era kino kisindika eri abasajja wali twajjiddwa akaana Kashira. Ekimu kitatuzaalamu n'ekintu kira kyakula ekyo tusuulangawo n'otwagala kusebo musiro oyo alina katalase akusayiningisa endagano gw'oliwula myezi 2.5. So nze namubona bwe yajja nassaako galubindi naye era sinnamuwona balina obufaananyi bwe yatadda. Nja kwogerako naye hata saa namuwona kwolwo saawa yonna ayinza okuntegula. Njagala bakulisiti eyo nange okusaba byokulaba Kenzo batubyakeswaga batulebe. Uganda we yatuuka buli kimu kyafuuka politiko. Tokyayina bwe weegaana politics. Number 1, tewaliyo sabbuuni wa comedian, tewaliyo munnyo gwa comedian, tewaliyo supermarket nti eno ba comedian bwe basuubula oba ba musicians mwe bagula ebintu. Omusolo bwe gulinnya ebintu ebirinnya ebbeeyi bikosa okutandika artist, journalist ne Uganda akola atya. So katala erinze comedian oba musician okuba nga njogera ku nsonga kuba nina eddoboozi okwogera ku nsonga yonna enyigiriza kubanga ndi Munnayuganda. So bwe nvaayo ne njogera ku nsonga nena nti guno omusolo tugukooye bajje omusolo ku Facebook balekerawo tutakisinga social media. Mba sigenze politiko mba njogerako nange ekikola ki kuba nange ndi part of Uganda. So tekitegeeza nti navudde mu comedy nagenze mu politics. Ayinza okubakola ki?
tetwatondebwa kwefiirako saagala otunuulirenga ng'agenda ozirika olwokufa lukwatibwa nennaku gena akatambaala simanyi wagenda kukola so tuli basajja basiraamu allah kyonna kyabageze ekkubo bannaye mungu lyakugeredde okukwata lyokolaki lyokwata waba akusukulumizaamu musobodde tula mu paliamenti era munange musapootinga ne mukusoma ebitabo namukubirizanga asoma winta abasajja batuyuuya kuba manyi bw'atuula waneeno ze nina kubawa onshegedde nina minisita nange zenkolaki minisita nange zembala manyi nti omuntu waaso kisooka nti pushinga ekisooka then nekyala nekikolaki nekisembayo so temweraliikirira ekirala newe bukye nkyanga agenze mu gundi it does not take away my talent oba I will not take away his talent okategeddeako era talent ejyasigala ngaemusika nga Katulu bwamuli yakola yajjanga n'azannya n'addayo ku CDS n'addayo mu paliamenti okuleka kyenyeraliikiramu ennyo kasitaali anakuta awo wali obuzibu akasitaali anakola nakuta naye nja mukwatirira mpolampola tulabe so tumuwagire Parliament terina bwekwatagana ne comedy era nsaba njagala sokotwala omukisa guno okwebaza we bali kunzikiririzaamu ontadde mu Parliament nga sinagenda era sebo ndi kujjukiranga makona bwe ndibanga njiyingidde era njagala ombeere ku kido wano nga tugenza olayira secondly Parliament terina bwekuganira kola bintu byo era n'omwannyo bwe ndaba ba artist abayingidde Parliament ne bava mu art Parliament eyinza kuwa buuya ate go ahead nakwongera mu kusitula kitone kyo naye terina bwekugira kukola bintu byo era njagala okuwa essuubi kimanyi oyagala nnyo mawulaana sirimuta ono tuli bampeta wenzira era bwe ŋŋendera bwe nti mu Parliament sebo nkuwadde wa Secretary General gwogenda okuwandiika byengenda okukola obeewo ng'omujulizi Kakyumbaali ku soyisoyi tugenda kuwa otulena mu VIP ne kamera yo okwate comedy wa Maulana Ray bw'owuliramu ekigambo ekiwemula vaayo okiteeke ku nsi ekirabe tugenda gezaako era tulwana okulwanisa okuwemula mu comedy tulina omanyi comedy industry eno yalina projects ezaleetanga abaana abapya mu comedy nga bw'oba tolinatandika kukola comedy waliwo gye bakutendekera ne bakuyigiriza butya bwe bakola comedy naye abantu abo baavaawo kubula buli omu ayagala yayingira oli oluve Masaka kasitafuna TikTok gundi account asaba mu microphone ng'atandikiraawo tabanguddwa naye tuli mu kusaba abantu abalina projects ezo abalina ebifo ebyo batendekera nga comedy babizzeewo basobole okutendeka nga bakomedians naye tulina wetuuka ekisaala netwesanga nti mulina abawagizi abali beyond Kampala abawagizi mu byalo mulina nteekateeka ki eri abo abatasobola kujja ku Labonita so egenda kuba ne extra tugenda ziteekayo immediately after show oluva ku Idi tugenda tulina management gye tuli mukwatagana naye egenda okutambuza soyisoyi Uganda yonna tugijjeko Uganda tugitwaleko mu nsi endala so ekyo kiri sorted yamana tubeerubaga mwawukanye tetunayawukanako ensonga eri nti tulina projects ez'enjawulo ze twandiyagadde okuwa bannayuganda ezisingako ku soyisoyi so twagadde eneebere last episode about soyisoyi tuleete ekipya tusobola oleeta ekipya kye tulina bingi bye mutawulirangako eno soyisoyi yo tugiggala ku Idi so buli kye twali tukozeeko tugenda kibawadde ku Idi kale ate tutandika chapter endala 226 tujja so nga tujja zinnyonnyola nazo zigalira mu soyisoyi tugenda kuzanya 100 skits of revolution 99 ey'ekikumi tugizanya ku soyisoyi yes tegeza nazo zikoma mu soyisoyi nazo zikoma mu soyisoyi tujja leetayo ekirala omulala alina ekibuuzo ekibuuzo kiki kuki Edwin tekitegeeza nti fine episode ky'abantu babeera baawukanye muwala wa Final Destination film abaagizanya baayawukana baafa so
tusazeewo okukizingazinga nga bwagambye, tuleete ekirala ekipya ekinyuma bwe bafiirimu tusobola ozannya endala n'endala n'endala. Okukyusa venue si ensonga, engeri gye tukola ku Yidi ebintu bya Uganda tukyusakyusaamu, so oli badde batumanyidde kuwuma nga tukolerawo, naye nga twasazeewo tusemberewo ku Labonita n'ebifo ebirala tugenda bikoleramu, si Labonita yokka yokka. Cookie kino kansooke nkikuwe, bw'opangisanga enju n'ogirwamu ebbanga tandikanga okukyusa ekitanda, bw'obadde otunuzanga eri emirandamiro nga ku kkono kyusako ku kitanda. Secondly, ensonga lwaki twakyusiza venue ya Comedy Store wali ku uma we tubadde tukoleranga nti ekifo kyali booked bakitwala, so the only option we had is Labonita. Twalwawo kubookinga and we had to book Labonita. Singa twabookinga mu budde twali badde tuddayo, but twasazeewo katukolere ku Labonita. Twagenda okwagala okukola ku Serena nga nayo babookingayo dda, it was too late, so ne tusalawo okudda ku theatre Labonita, n'akasene ne tukongezaamuko katino olwa infreeze wakati buli ekifo kibadde kinene nnyo ku ebiri kati akafu kafuuze, tulina twangedemu infreeze wa mitwalo 3 yokka kuva ku ebiri mpaka ku 3. Si ffe kuba namwe abasuubuzi mwabalabi, twagezaako singa omukulembeze yakkiriza n'agijjayo gyali badde 2, naye ku lw'ensonga za infreeze 5 ku 10. Kwoli Tubaaniriza ku press conference yaffe esoose. Eno yeguddewo press conference zaffe, tujja kukola 2, eno yesoose tujja kukolayo n'endala nga tuli kumpi kutandika show, nga tuli kumpi kutuuka ku show yaffe. Soy Soy, the last episode, eno yegenda okuggalawo kyebayita Soy Soy. Maulana Andre twire ebintu bingi ebyokuwa bannayuganda, so Soy Soy twakitandika 2019 tukiggala 2024, ate tubeeko ebipya ebirala byetukola ki byetubaleetera. Tuli ba mukisa nti olunaku lugenda bba lwa Yidi, olunaku lwa kusanyuka, olunaku lwa kweyagala n'abaagala n'abaffe. Leeta omukyalawo tugenda kuba ku theatre Labonita okuyingira $5,000, VIP $10,000, tebo yakakadde. Tugenda kuwerekerwako ba artist bonna abasinga okuyimba Uganda, abayimba obulungi, ba vocalist, especially ba vocalist artist nga ogatta bugasi nga ba artist ba Nimrod nga ba artist ba Nimrod abo tetugenda kuba nabo, naye nga ba artist bangi bagenda tuwerekerako: Eddie Kenzo, Hajaluna Mubiru, David Lutalo, King Saha, Bettina Namukasa, Flash Love, bangi. Comedy Store yonna ejja kutuwerekera, kwegamba ba artist bonna bagenda kubaayo, so basaba ne banyamba bakoola okubeerawo ku theatre Labonita okuyingira $5,000 ne 10. Bw'otakeera ojja kusanga obutebe buweddewo, kuba just ba ex ba Maulana bokka wansi bamazeewo, so kati twasigaza ndowooza waggulu. N'olw'ensonga eyo mbakoowola. Tuli basanyufu nnyo nga Maulana Andre olw'okutuwagiranga ebbanga lyonna. Nteebaza omutonzi w'ebitonde byonna olw'okutuwa amaanyi n'obusobozi n'obuvumu okuba nti tukola ebibasanyusa oba ebibanyumira. Olwawo tutambule nammwe embeera yonna, era tusaba mujje ku Yidi el Adha, mwezi ojja kubaayo 17 omwezi guno ogujja, mutuwagire nga Maulana Andre. Tugenda kubeera ku Labonita nga bagambye $5,000 okuyingira, naye oli wa ddembe okuyingira n'onyumirwa n'ogaza nsasudde 6 oba 7, abantu babikola, ne 10 ba VIP ababedi 10 gyegyabampuuga. So mujje mutuwagire. Twebazanya abasupporters baffe ne botayogeddeeko, tulina Faizo Cafe, House Dish, tulina Rama Lusania, tulina Abazawuja Restaurant, abo nabo abagwendi baffe, tulina Zulu Restaurant, Shaka Zulu nabo n'abasupporters baffe. Tubeebaza bannange okuba nti ebbanga lyonna tubatuukiridde, temutwekanyangako, mutwanyiriza bwe tufuba okukola ki. Naffe ne tubasuubiza nti embeera gye tubadde tuwangaalamu ennungi gye tugenda okukola ki, okusigala nga tweyisaamu. Ba artist bangi tugenda okukolagana nabo, ba artist ba DJ Nimrod we bali,